In Kenya shillings, mu sente ze Kenya 35,000 Kenya shillings. Emitwalo 3 n'ekitundu eze Kenya. In Ugandan money, mu sente za Uganda it is 1 million. kakadde kamu. In dollars, mu dollars $300. dola 300. I say it again. Ngambye era nkiddamu. Don't push yourself. Teweesindiikiriza, teweekaka. I'm talking to those who love kakande. Nze njogera eri abo abaagala kakande. And it is not a compulsory. Ate si tteeka. That to pray for you must buy me vehicle. Nze okusabira oteekwa kungulira mmotoka. Nedda si bwe kiri. I've talked. This is my request. Nkirambuludde bulungi kuno kusaba kwange. To those who loves me. Eri abo abanjagala. To go be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. Now on 1st of December. Nga lumu December. We are coming here. That's next week Thursday. Wiiki ejja ku Lwokuna. Those who loves me. Bannanga abanjagala. Come and bring me the $300. Mujje mundeetere $300. The 1 million. Akakadde akamu. I buy the vehicle. Ngule mmotoka. Yes, Dala. The Lord will bless you. Mukama ajja kubawa omukisa. I don't want to touch on the money we use to build the house of God. Kukwata ku sente ziri ze tukozesa kuzimba nnyumba ya Katonda. You buy me just vehicle. Mwe mungulire bugulizi mmotoka. I welcome you. Mbaaniriza. To those who are abroad. Bannaffe abali ebweru. You can send me the $300. Musobola okumpeereza $300. And say, Pastor, we love you. Era ngamba, Pastor tukwagala nnyo. I love you in Jesus' name. Nange mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu. I love you in Jesus' name. Mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu. I send you the Christmas greetings. Era mbaweereza obubaka obw'amazaalibwa. And I will send you a golden card. Era nja baweereza kaadi eya zaabu. Which you will never forget in life. Gye mutalyerabira mu bulamu. I will send you. I was a poor man. Nali musajja mwavu. I remember those years. Nzijukira emyaka egyo. Man of God, I bought him vehicle. Nagulira omusajja wa Katonda emmotoka. He sent me a golden card. Nampeereza kaadi eya zaabu. My riches started. Obugagga bwange bwatandikira awo. I am rich. Kati ndi mugagga. To go be the glory. Ekitiibwa kidde eri Katonda. I love you in Jesus' name. Mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu. So I'm waiting for you on Thursday. Kale no mbalindiridde ku Lwokuna. Those who love me, bannanga abanjagala, I love you. Mbaagala nnyo. And those who do not love me, abatanjagala, I bless you. Mbasabira omukisa. But I love you all. Naye mwena mwena mbaagala. In Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Let's continue the program. Katugende maaso ne programu yaffe. I love you.